po jako akawuwo. So bana Uganda twagala kubabulira nti emmere gitubawa emmere mingi nga tumalako sabbiiti esooka kweza ebbiri eza kafyu enkya ya leero aboogezi b'ebitongole ebikuuma ddembe batubuulidde ku mbeera nga bweri kati mu ggwanga lino okutwaliza wamu nga banono babadde kusengejjera ery'amawulire ku Uganda Media Center mu Kampala. Olwaleero tutuuse wakati lwe lunaku olw'omusanvu olwa kafyu kwezi 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangirira ate nga bwe tweyongerayo ne mu bugazi okulaba nti tunyweza enkola ey'okulaba nti tuziyiza ebikolwa ebisobola okusikiriza obulwadde buno n'okubusaasaanya mu ggwanga. Ewaffe kikyali bulungi, tetunafuna kirwadde kyonna era n'abasibe bakakkamu era n'obuzibu obuliwo babutegeera bulungi. Nze kwongerako eddoboozi ku bannange ku kintu kino nti ekirwadde kino kikyayeyongera olaba buli lunaku enamba z'abalwadde zeeyongera. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga atutegeezezza nga poliisi bw'emaze okugomba obwala mu basajja baayo 10 wamu ne bannamagye 6 abakozesezza eryanyi erisukkiridde babadde bateekesa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola mu bitundu by'Eregu mu disitulikiti ey'omumambuka eya Muru. Olw'okukozesa eryanyi eryasukkiridde ku kyalo kimu ekisangibwa e Lorokwo mu town council ye Eregu mu disitulikiti ya Muru mulimu ebifaananyi bye mwalabaawo ku mutimbagano egy'enjawulo nga giraga abakyala abatulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala. Kino kyaliwo nga abasirikale baffe bagezaako okugumbula abo abatuuze ku kyalo kino ekya Lorokwo. Bano bakwatiddwa dda era ne bavunaanibwa emisango okuli okukozesa eryanyi erisukkiridde wamu n'okutulugunya bannayuganda mu ngeri etyobola eddembe lyabwe ery'obuntu era nga bagenda kusimbibwa mu mbuga. Abapoliisi 10 abakwatiddwa twabaguddeko omusango ogw'okutulugunya abantu era bakuumiddwa ku poliisi eggulu. Mpozi n'abasirikale 6 nabo bagenda maaso ga court martial egenda okutandika olunaku olw'enkya. Kino kikulaga nti tewali musirikale gwe tuzibira liiso wabanga akontanye n'empeereza tuvaayo bulambalamba. Brigadier Richard Karemire ngono ye mwogezi w'eggye lya UPDF ategeezezza ng'amaka gasaba mu lusanvu bwe gamaze okuweebwa emmere gavumenti gye yasindise okugabira abantu bano ku lw'omukaga lwa sabbiiti ewedde nga banono abantu abasaba mu 1500 be bakaganyulwa mu nteekateeka eno. okuwa emmere mu bitundu bye tutandikiddeko ebya Mukawempe bigenda bulungi nnyo. Tumaze okuwa emmere mu bitundu bya Bubaje abantu 342 families tumaze okuwa mu Kisenyi 608 Kulumba 458 Lule 167 mu blocks ABC mu Bwaise 2 248 Lufula 39 Mukarazi 205. Wabula ono avumiridde bannayuganda bagenda ku mikutu gye mugatta abantu ne basasanya amawulire amafu nga gavumenti emmere gyegaba bwerimu obutwa nti era egenderedde kutta bannayuganda. Ekirala tuvumiridde ddala abo ba propagandists abagenda nga balimba ku social media nti emmere eno gye tuwa bannayuganda baffe erimu poison. What's poison? Obutwa. Twagala nnyo bannayuganda baffe. Bannayuganda tetuyinza kubawa emmere ng'erimu obutwa. So tuvumirira ddala abo abagenda nga balimba bwe batyo. Eno omwogezi w'amakomera Frank Baine asinzidde n'ategeeza nga gavumenti bweyongedde ku nnamba z'essimu omuntu kwayinza okuyita okubaako embeera yonna ekwata ku COVID-19 gy'aloopa eri ebitongole eby'enjawulo byekikwatako. Tukimanyi nti ennamba 919 bw'ogikuba ekutwala mu ministry y'ebyobulamu nekulaga kikido ne kugaidinga biki byolina okusaba oba na biki byolina okukola.
kati gavumenti yayongeddeyo waliwo endize namba star 260 hash oba kanyonyozi munyenye munyenye 260 kadaala bakafulu bali kumpi enamba eno bwogikola ejja kukolaga biki byoyagala oba oyagala namba ya RDC oba oyagala kumanya biki ebifa ku district yo oba oyagala kuba report mu liranwa Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television oyo gwoteberezaamu kuba nti alina ekirwadde kino si mulabe nti olina omumukuba amayinja si mulabe nti olina omumukuba akatayimbwa mulwadde